Gye nasoose okulaba akatambi ako nabadde sikakasana kyankomeredde nti oba mwana muwala oyo omulungi kaalaala ddala waaba munnamagye oba akwasaganya mu kitongole ekikuumaddembe. Nga omanya ensangi zino eno poliisi ebadde egguddewo olutalo ku bantu bonna bonna abambala ebintu ebifaanagana ebyamagye oba ebyefaananyigizaako ebya security organizations eziri mu ggwanga erya Uganda. Mwana wattu nagambye mwana muwala omulungi ono kaalaala lwaki sigendayo ne mulabula nti mwana gwe oli mulungi nnyo naye ku bulungi bwo gundi bamala dde okubeera nga bamukwata. Mwana wattu n'abalala ne babeera nga babadetaininga lwakubeera na Bobby Yang bamukwata ne bamudetaininga n'abalala bangi bazze nga babakwata olw'ensonga batunga ebintu ebifaanaganako ebyaba kuumaddembe oba bambala ebintu ebifaanaganako ebyaba mu kuumaddembe. Mwana wattu nenjagala nziruke ndabule mwana muwala ono naye munnange nange kyampeddeko nga omwana muwala ono tabyambala bwambazi nga mwana muwala ono ddala kituufu ali mu kitongole ekikuumaddembe mu ggwanga erya Uganda ate nga si ggwanga ddala. Nawulidde essanyu n'ennaku nga byonna byonna nga bintuuseeko omulundi gumu. Omanyi abantu balina mentality ku bakuumaddembe. Olaba omukyalo omusirikale actually bagamba omulinga takulaze face n'akugamba owaayi waliwo eno omukyalo omusirikale abadde anoonya mwami wakufumbirwa. Sisuubira mbu waliwo musajja n'omu ayinza owanika omukono mbunze wendi kati ne bakugamba owaayi waliwo wano omuwala owaayi munnamagye naye munnanga anoonya mwami wakufumbirwa tulimunoonyeza mwami wakufumbirwa. Mwana wattu toyinza wanika mukono naye ate olaba kaana kawala kaneeno mwana wattu emikono oyinza ofunawo 1000 abawanika munandyagadde okubeera nga mpasa munnamagye ono. Ekituufu kiri nti bambi mwana muwala ono munnamagye asalawo okubeera nga yeegatta kati sebo nange ndi eno ono yankuuma. Bannayuganda tweyagadde ndi eno nkola stories mpanikeyo ku SMX Media. Mwana muwala sokolawo bulungi bwali kali eyakuuma nze nanti bonna bonna abeera bakuuma ffe bagiyita Uganda People's Defence Force UPDF Uganda People's Defence Force kati bali bakuuma nze munnayuganda. Kankusaba subscribing ano ku SMX Media tujja kwera mu misinga updates naddala nga zine mu SMX. I sign out.